Kubanga yagamba nti mazima abantu bange tukakulomwenda sitakwebaza Katonda kulenda gye mwafuna. It's clear. So church is done today in giving thanks to our dear God for fulfilling His promises. May God bless you. For endeavoring to make these things survive, may God bless you abundantly. Kubanga naffe nga naalya bwesiyakaana ekifo ky'olimu si kikyamu wanaffe abasomesa naalya abaana. The region is number one to create discipline in the young generation. Bagamba nva mu senior one ng'omanyi ky'oyagala era okirwanirire naye twerabiranga Katonda wo. Omwana avudde wano tajja kulemererwa. Tulina sponsorship. Mu maaso gondi mwana muganzi mubakabaka b'olwayo nange bwentyo nafuuka musika oli wa kizannyo mukama ddala wammaje. Somero g'ekereziya lwakuba nti performance ezimu sinaba kuzimanya naye okutwalira awamu twakoze bulungi era nga bulijjo bwe tukola kubanga ekikulu masomero g'ekereziya emphasizing nnyo discipline. Ate awali discipline ebyokusoma bitambula bulungi. Obuvunaanyizibwa bwabwe n'okuweerera abaana n'okubalabirira kubanga omuntu yenna obuvunaanyizibwa amanya nti abazadde abaana kirabo Katonda kyawa abazadde ate takiwa na bonna. Bw'aba ng'akikuwadde olina okitwala nga kya muwendo ate omuwendo ogwo ogulaga mu maanyi g'owaayo okukikuuma n'okukikulaakulanya ng'abaana ne babeera nga basobola obbaweerera yemu ku ngeri gye bayinza obbakulaakulanyamu ne babeera abantu ab'omugaso. Anga bye basoma bibeera bingi. Ku mutendera omupya abaana bakomana kumpi ssaawa 7 oba 8 okusoma kuno okw'omu kibiina oba okwa academics naye ebintu ebirala ebyemikono skills obudde obusigaddeyo obulala bwonna babeera balina obukozesa okuviira ddala yenkola empya kati eriwo kati skills ezo zezibayamba zeziri zenjogeddeko nti zezibayamba mu bulamu bwabwe ne bwabanga bino eby'omu kibiina tebigenze bulungi naye Katonda agaba ebitone ebyenjawulo. Omwana oyo atayinza okutandikira oba mu sports oba mu byokufumba oba okubajja oba okukola ki n'abeera omuntu ow'omugaso tasobola kuviiramu awo. Abazadde tebakola mulimu gwabwe nti baleka abaana ne beetaaya ne baba nti bafuna embuto era ffe nga kaana twafunayo cases ezo nti abaana batwala bakomawo tebakomawo ku ssomero kubanga baali bakoze eki bafunye embuto. So omulanga gwenkubira abazadde bannaye naddala bamaama bano kati benjogerako bamaama muveeyo tukole omulimu gwaffe nga bamaama tumaamire abaana baffe tubamaamire tubayigirize empisa tufunemu kye twetwaga bwe tunanga tukikoze tetugenda funamu kya muwendo kubanga you educated girl bw'osomesa omwana omuwala oba osomeseza eggwanga. Omwami omuyigirivu ge maka amalungi ge maka galimu empisa. I go try in the class. So,